As she's not aware yet, ladies and gentlemen, on such a beautiful day, Uganda's beautiful diva. Brisk ya Babaritah. That's why I need Baba Brisk Babaritah. Yeah, get any uncles, it's actually brand ambassador. It's my own business, Babaritah. Abayi mu COVID mu pandemic eno nga temukola bwe sente ozijjawa okola kampuni. Babaritah sina sente wenzijjawa amaanyi naye mbadde nkola mbadde brand ambassador wa Simpen. Sente bwe mbadde nfuna ngamba kanteekemu nkole business endala egenda okunyamba egenda okuyamba abavubuka egenda oyamba abatalina mirimu n'abeetaaga ekyokunywa kuba kati embeera gye tulimu tetukola ate twetaaga sente ate music yeetaaga sente olina okusaamisa obeera olina wojja sente kirungi bwe banateera endongo njaba nina mwenzijja nga nzisaamu. Okay, Yomuyimbi Babaritah, emirimu mingi nnyo omuntu gy'osobola okukola nga side businesses egitalina gya okugattamu kukola kwekyafuwaza kola kifaaki n'anansi. Babaritah nakoze enanansi cause abantu babadde baagala nnyo omunanansi naye nga guli mu kaveera si kyo nga balina gukwatira mu kaveera bagone naye ngamba lemigate akacupa nga naawe omuntu owakabe osobola okakwata n'okanywa nenkola juice nga abantu bamwagala nnyo ate nga low demand osobola okukwata akaboto akalungi n'onywa juice ate juice ono pineapple ayambako boostinga immune system yaffe kati mbeera eno gye tulimu ey'okulwala corona so ebeera etuyambako okubeera obutakwatibwa ebirwadde its pineapple jinga anti omunanasi gwaffe gwa bulijjo gwe tukola tekina kyetusanga kirala kyonna. Ebintu ng'obimanyi oli musawo oba asomako? Siri musawo naye wobeera okola ekintu olina okusooka okinoonyerezaako kozi mukatunulira n'okatunulira everything buli kimu kiri kyonna kiri cleared bagunoonyerezaako everywhere so buli kimu nsooka kinoonyereza kati nange sagala kuba abantu kintu kigenda baraza ate omunanansi tugufumba tusobola kunywa omunanansi gutali mufumbe sikyo so nagamba let me do that. Okay, batugamba mbugana amaanyi gonna ga mukulu. No, amaanyi ga Babaritah anjagaliza kirungi obeera ne manager akwagaliza omulala ayinza okugamba lindako endongeete okola music naye we mugamba I want to do my business endala unsupporting. Mukulu ki gw'otegedde? Mukulu kigoga maze manyi manager wange naye omulala yalayikawo manager naye nga akwata mwami ebyo bibyo oli manager wange era nandigambye mami sinafuna mwami nkyamajafuna eyo nakomya ddi omwegana omuntu avayo mu butongole n'agamba nti ono ebbaawo oli ebbaawo kati bali bafense no manager wange tulabye wali akantu kyabadde babikula ne tugamba ha finally abagetinga engaged no bankoledde bambika surprise ka birthday banategeke nade subirayo ka birthday anyway naye bankoledde ka cake bansanyusiza kozi naze nga manyi going to launch on the brisk wafeeka naye bankoledde ka surprise. Okay, omuntu gw'oyita mukwano gwo bino byonna n'abikola n'akufuula brand ambassadors mu banks akuleetedde abayimbi abanene ku promoting ano nawali kati ate kampuni yiino bambi nange emikwano gibari abantu balina emikwano egiriyo omukwano onajja n'akuwa emmotoka n'akuwa ki kati ekyogamba bapromotinga mu music waba abayimbi baabwe balina kyebabagalako mbeera mukola sente ziyamba famire nawe ne ziyamba eyo so mukomu creating that friendship omanyi we mukola ekintu nga mukwatagana bulungi kiba kitambula so anjagaliza this way afayo kamessage kikoyizo mu Uganda kamessage kulunaku lwa brisk ye bali kunzikiriza kola business endala ate nga bwenyimba yandigambye lindako endongo bagite tukole music but yakiriza nkole business endala. Twakoma okulabako wano olina Yomuyimbi fiira yaddawa fiira gyali bambi ali fine she's doing ewa gyali egyeyekwesa teyekwese kati gwe gyobeera tumanyayo naffe tukulaba wano ng'otuuse so naye gyali gyabeera naye nga she's doing very fine. Okay, ebyo nimwe muwulira biwulire
temubirinaako naye ngaekituufu abayimbi abasinga bambi ejjinja eriyo erigenda mu maaso leero lwamukaaga balina emikolo abasinga banabitooza abasinga bagenze balina ebintu bingi ebitambula so ate twakiguddewo ndowooza naye twakigudde ejjo abasinga bonna tubayise ejjo so abantu abasinga bakola programs zaabwe nga mande etandise tukikoze mangu kiguddewo bugwi kuba tubadde ne kadimandi k'abantu okutegeera this juice naye nga tugenda kukola launch enene tuyite everyone nga ali free tujja kikiannouncinga like 1 month byomu nga yeetegese abasinga bambi babadde bona abasinga mikwano gyange babadde ejjinja naye nga bakiprogramminga ddala bingi bitambula mugole ffe temukyakwatakanirako dda bambi tweyagala tulikkirya nga ki ekitwawukanye Babaritah nga siina ntalo gonda bakayina katalo no I love everyone and I want buli muntu abeere very fine njagala nnyo olutu nga ali happy so siina olutalo namuntu ndaba nga ogenda kundeetera olutalo nga nkuwa essanyu. We are very fine. Yeah, happy. Akyalenda Maritini. Yeah. Wanje? Bulungi. Twogere mu kamera. Ali Maritini ali fine. Maritini musayiniza omuyimbi omulala. Akwatagana n'omwami oyo. No, tetusayinize yasa tulabyeko tusayinize. Mutugambe muna naye alyanda Maritini. Yeah, agira Maritini tutambula naye tetunnamusayininga. Ye Simon Banks. Abadde ayimandonzira mbadde mumanyi naye tetunnamusayininga nga tubadde tutambula naye nga Maritini entertainment. Tutambula n'abayimbi bangi bayirawo abato. Naye tubaye ne tusayininga era tubayita ne mubeerawo. Lwaki weegala manager wo kubanga kwasaganya mu ngeri enyonjo? Nkyegana kwanga si kituufu. Omanyi mwagala nnyo ebyonoonese oli boosi wange era mwagala nnyo era mu ekitiibwa boosi wange. Takwatamu. Gwalika gwakwata mu balala. Katono nnyo kujuisa oyo. Covid amaze kuyitamu nnyo ebigenze walako gwe kwotandika bizinensi endala. Babaritah nagaba enkoko n'engaba akawunga n'engaba omucere nga Covid yakatandika that's my. So wenkoledde juice ono ate kati corona bwe yayiseemu sente baba bazijjawa. Nze nkola nina faamu nina ebyenkola bingi nnyo so mbeera nteekawo ekya opportunity mostly to help others by you n'okubeera nga nyogera mu kasente sisobola tuula okulinda batendo nga ate music obeera tolina sente zongeramu si kirungi saagala mbeere oba nga music oba I'm retiring from music ntandika obayitamu obuyambi oba nfuna ekizibu ntandika obayita come and help me come and pay for my bills no njagala nkole nyambe nange nga neeyamba. Weeteeseteese otya kuba munnayisaawa yonna omukulembeze no ndi very 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 steady essaawa yonna omukulembeze waate era wentambulira nga tugenda mu maaso yagatako bwegasi. Badde ekyoba omanya nti ndi mu myaka gyammwe ng'egigyo akubagolaika oli mugiri eyo nsingako. Kati omwami omuyitiredde manyi mami takulimanyi ng'omwami mami amanyi emyaka gyange gikyali mito si gyakuleeta musajja nagimanyi kuba yanzaala kati we naatuuka essaawa y'okulaga omusajja nyabayitamu nabagamba ekamuje mulabe ekituuki ono likodde sokujjawo envuŋŋano ezo otulimba matunisi ebbaawe lyaddala kandi bosi wange maneja wange anyamba ansupportinga we mugamba njagala kola this business anyamba kisuse ekyaliko nito okubeera mu manager no we mukwatagana sometimes wamubeera mweyamba kati gweobeera omanaging omimbi oyagala abeere ng'ali attaka kwakugamba njagala kusaawo kino musupporting bosi wasulawo bosi wange gyasula agala mukuba butayibwa ojamu zakulagirireyo nze nsula waka Ewammwe. nze nsula wange waka wange kwagala kundabaako nja ba inviting